ndaba nga akwata omukono ayagala okutuula. Oba mudde wanene mabega obeere nga like ng'omukwatiriddeko kutaagwe wali eri ndaba akaaba avaamu amaziga mukwateko ko yeesigamu oba wali eri weesigame twogereko oko naye tulabe embeera muwuli tulabe ate kyekiddako mukwateko ko oba yeesigame weesigame kiki wangi wogera kiki obulwadde buli butya nakoleka wano linga okabulwadde buli butya obulwadde buli butya kiki omusujja gwakendeddemuuko bannaye embeera nzibu nga bw'oyinza okubeera ng'olaba bw'omwagenda mu ddwaliro baamukebera ne bazuula nti ekimuluma kyekino batugaba musujja gwe gumuluma kuba ndaba embeera egaanye yeetaaga era obujjanjabi bwe nga bweyongerako ebyokunywa kuba n'emmere gyenfumba talya kasimanyi nange nga bwolaba bizinesi yange eri wano nakatandika nange era sina busobozi bumala biri omusawo era ekyali awo akyalwanja abanja sente nga mmeka omusawo yatugambye nti okutereera tufune emitwalo nga 8 treatment naye nebenga eweddeyo. Linnya lyange nze Sonko Muhammad tuli ku mukutu gwa Emma tuli ku mukutu gwa Good Talent atukomyeyo okulaba mukwano gwaffe kisaache awangalira mu kireko abasinga obungi mumanyi nga Maama Nalumansi yafunye obuzibu omukyalo nga mulwadde tubadde nga tukola videos ez'enjawulo ku TikTok, YouTube ne walala nga tubeera happy tuzina dance tuyimba obuyimba tukola comedy naye ate yafunyemu obuzibu n'alwala tukyagenda maaso n'okkuba omulanga okulaba nga tuddukirira mukwano gwaffe ono kisaache kiki nze Sonko nze oba ndaba oyagala tuula oba mukwateko okatuula n'atuula geza okulaba ndaba nga akwata omukono ayagala okutuula oba mudde wanene mabega obeere nga like ng'omukwatiriddeko kutaagwe tajja kugwa nsembereko oba wano wamma wanene wewati kisaache mukwateko ko like obabeere nga kwesigamye twogereko oko naye tulabe ate what is next kisaache kiki wangi kano kankakwatire kiki tunulako okeno ndabe kiki nga omutadde yebase oba singa agize yeesigame wali eri singa omugizi oba mwesigame wali eri ndaba akaaba avaamu amaziga mukwateko ko yeesigamu oba wali eri weesigame twogereko oko naye tulabe embeera muwuli tulabe ate kyekiddako mukwateko ko oba yeesigame weesigame kiki wangi kiki oba mufunyeko ko olugoye omubiikeko okabeere nga talabikako kiki kisaache owulira otya singa omugize ne yeesigama wali eri kuba tetwagala yeesigama oba ku mufaliso side eno weesigame wano twagala kwogerako ko naye tulabe nambeera kimoli ne mukwatireko oko omwesigamye ajja kusobola okutuula tuulako ontegedde kiki tokyasobola kwogera kiki obulwadde buli butya nakoleka wano linga okabulwadde buli butya obulwadde buli butya kiki omusujja gwakendeddemuuko bannaye embeera nzibu nga bw'oyinza okubeera ng'olaba ndaba ebigambo tebivaayo twasembayo olunaku olw'eggulo lwatoleza enkyamani okulaba ku kisaache ono nga embeera eri bwetyo ng'akaaba amagulu ekintu kimutudde mu kifuba omutwe Henry Mwanyo njogeddeko naawe n'oŋŋamba nzije ndabe embeera nga mwali nkubuulire semberako ko wano nyabo kati njagala kwogerako ko naawe ng'omujjanjabi ndaba kabaka n'okaleseeyo akatuddeko nyagala kwogerako ko naawe then ombuulire mbikulyako ko nzijireko kana akatune mpola tukasika kuba kakutuka ye mabega so tuli mu bitundu by'ebbanda wano bagiyita katoogo kasenyi
bayitawo Kasenyi wano wansi mu bitundu by'ebbanda ku njegoyego z'ekibuga Kampala. Atwagala okubeera nga twogerako n'omukyalo ono nannyini wano eyalwaza Kisaakye. Mbadde nsaba ofeesinga eno ewali kamera otubulireko embeera Kisaakye byajja bitya byatandika ati obulwadde buno. Kisaakye era nga bwe yabagamba obulwadde bwatandika butyo mpola mpola era nemutwalako mu ddwaliro n'omwana ne before kuba abeera mu kireku naye we yakuyitira okujja eno sooka otunnyonnyola awo paka okutuuka ku bulwadde omulwo omutuuka ku extent. Yajja wano nga nkolera kuba nze ebiseera ebisinga sibeerawo omwami wange naye tabeerawo. Ajja n'abeerawo yekka n'akola. Abadde amanyi bulungi okutunda ebintu n'abalansinga ssente n'ozisanga nga zezo. Aswapa abalansinga. Kati olunaku lwe yakubira essimu ekiro kyayo yankuba n'angamba komawe waka nze siri bulungi. Nange nekuba omwami wange ne mugamba nti no nakubidde essimu ngambe tali bulungi kansooke nzireyo ndabe. Naye ku mwana amusanga tali mu mbeera nnungi era ku lunaku teyakola. Nemutwalako mu ddwaliro n'afuna ku Makerenda. Yali manyi ajja kutereera. Naye era nga bwe yakubira essimu teyali mu mbeera nnungi nga bwe wamusangira. So olunaku olw'ejjo nga bwe mwaze ne mumulabako. Namaze ne muzaayo okwo n'omwami wange tunda mu ddwaliro n'afuna ku Makerenda. Wetwajjidde ejjo nga twavuddewo mwamututteko mu ddwaliro. Twamutte mu ddwaliro. Yafunako obujjanjabi yabadde nga atereera. Mwami wange n'angamba nze ka ngende nkole mbaleke mu nnyumba mweka. Naye era ekiro teyasuze bulungi. Yadde mu mbeera mbi yasuze asumbuwa. Nga akusumbuwa atya? Akaaba ekifuba kimuluma. Tasobola kuyimirira. Ate nga nange simusobola era nga bw'ondaba. Bw'omwagenda mu ddwaliro baamukebera ne bazuula nti ekimuluma kye kino. Batugamba musujja gwe gumuluma. Era treatment gyaliko ya musujja. Waliwo ku Makerenda ntukakaseko ddala nti ali ku treatment. Bamuwa Makerenda gokka bamukuba ku mpiso bakola bati? Kuba nasooka omuntu abamuwa Makerenda kati esaana bali mukuba mpiso. Waliwo bamukubira bano empiso wajja namukuba empiso wano? Waliwo omusawo ajja n'amukuba. Sure? Era kati mbadde mpana nga ngenda kuddayo era mugamba ajja akole ki kuba ndaba embeera egaanye. Nkwagala kuyita omusawo ajje tulabe kye tunaakola. Abatulaba era abatugoberera tuli wano ebbanda mu Kasenyi. Kisaakye yalwalira wa mukwano gwe. Kisaakye ono awangalira mu kireku. Ababadde nga bajja bagobera videos tubadde nga tukola naye. Awangalira mu bitundu bya mu kireku awo naye bwe yajja eno kola ekisujja ne kimugwira. Bagamba typhoid ya muluma bagamba malaria. Bagamba malaria ya muluma. So yafuna obulwadde obwa malaria omusujja gw'ensiri agwe gumuluma naye gumugonzezza nnyo. Nasamba yokola video wano nga gano kitu kimutudde mu kifuba, amagulu tegakyasobola, kamwa kamukaawa, omutwe. Era ezimu ku signs ziraga nti omuntu alabika ayina ki? Nti omuntu alabika ayina omusujja. Ne treatment erabika nga ekyali nzibuzibu. Ate n'ekirala ebyokunywa bitono ebyokulya bitini. Yeetagira ddala obuyambi, yeetagira ddala akasente okulaba nga ayambibwako. Kisaakye kiki owulira otya? Owulira otya? Agala obagezaako okutuula oba mukwateko okwo. Ndaba alabika ayagala kutuula. Kiki owulira otya? Wangi? Ebigambo bitono. Ekisaakye Maama Nalumansi netwongera okuba omulanga okuva eri abantu ab'enjawulo okuvaayo tubeere nga tuddukirira omukyalo ono beetaaga nono ebitono ddala naye twagala ono amujjanjaba atubuulireko okwo atubuulireko okwo ki ekigaanye kiki olowooza yeetaaga ki nga ggwe amujjanja kuba kati nawe omutakyasobola kwogera yeetaaga ki singa oba nga ogambye nga lwo omuntu ayinza okwagala omukwatirako yeetaaga ki okusinga? Yeetaaga era obujjanjabi bwe nga bweyongerako ebyokunywa kuba n'emmere gyenfumba talya kasimanyi. Nange nga bw'olaba bizinesi yange eri wano nakatandika nange era sina busobozi bumala. Kati abanasobola okumuyambako bamuyambe. Yeetaaga ebyokunywa ebimala. So amaanyi matono eri Maama Nalumansi Kisaakye waffe ono. So nga bw'oyinza okubeera nga olaba yeetaaga ebyokwetaaga ebyokunywa ebyokwogera bitono ndaba takyasobola kwogera. Nasembayo okuba wano tuteeka mukono mu face. Nasembayo okuba wano ng'asobola okuba kati kyayogera ne kati awuuna buwuunyi embeera emuyinze obuzito. So twongera okuba omulanga
eri mwe nasobola okubeera nga muvaayo kubanga twongera okudduukirira omukyalo ono abeere Bambi ngadda mu mbeera ye eya bulijjo nga bw'abadde. Abakulembeze okuva mu kitundu mwabeera aba tiktokers, tubaddeko ne president w'aba tiktokers abaho naye oba osobola okubaako kyokolawo gye tuyamba omukyalo ono. Byetaaga si binyo, si mulwadde wa kansa mbuno twetaaga obukadde bungi nnyo bwa ssente agende Dubai simanyi bamukole biki, kye twetaaga kitonotono eri omukyalo ono. So n'olwekyo ayina kyasobola okubeera nga okola, jangu tukikole tugatte emikono gyaffe. Yakubidde omulanga abaganda baffe aba NTV n'abagamba bannaye Zungulu nabeera ku TV ya mumwa promotinga naye musobola okumwera ne mubeera nga mukola ki nga munyambako wansi againe embeera nga tensobola okutambuza ekintu. Nki kyonza okwagala ogamba abantu kirala nga tunabamaliriza? Abantu mwena abatulaba mbatumidde nnyo era buli anaaba nga atwadde obuyambi saba Mukama Katonda buli omu abajja amuwa omukisa. Aninako bakwano bange babiri bamumanyi abalabye ku mboozi ye. Omu yansuubizaayo omutwalo gw'ensimbi n'omulala yampeerezaayo omutwalo gw'ensimbi. Kati nze kyengenda okukola ndowooza nze tugenda kufuna at least tufuna emitwalo 2. Tetumanyi oba anaafuna kyayinza okwetaaga ekiyinza okujja mu kasente ako. Like ekibeeko kikimwongerako anaafunayo byakunywa. Omusawo biri biti ebya bbiru y'omusawo ye. Biri omusawo era ekyali awo akyabanja. Abanja ssente nga mmeka omusawo? Yatugambye nti okutereera tufune emitwalo nga 8 treatment nayo nebenge eweddeyo. Naye nze mbadde nfunyeeko emitwalo gibadde n'ekitundu. Kitundu. Kati omusawo abadde atandiseeko? Abadde atandise. Tetumanyi oba yetaaga omuteekako ku mazzi oba agagulukosi ne gambuusa kuba nzoba n'amazzi matono galina mu mubiri ndowooza. Kiyinza okuba kigenda kwetaagisa. Omusawo otali wala nnyo osobola okumulabako kawo n'omuyita naffe ntwogerakoko naye ntulaba n'atubuulirako okwo. Oba abadde aliko ka distance? Era aliko wala. Okay. Simanyi njagala kubeera nga mbata abatulaba naye embeera yakubeera nti si ya mulembe ayina kyasobola okubeerako kyakola kyonna. Jjamu tukikole tulabe nga artist omukyalo ono addamu mu mbeera ze za bulijjo anonye kyazza eri omumwa. Erinnya lyange nze Sonko Muhammad. Enamba zola osobola ozikozesa n'otukubira akasimu ne tukuleeta butereevu paka ewali omukyalo ono. Mubeere bulungi.